Atava mwogerako. Kati ono omukyala the insurance company. The ones of Uganda. In fact, we would need it usually when we. As the president takes his seat, Gloria is here, she will be in touch with you. is also here. Ato engineer Fetwina Honorable Brandon Kintu, also here with us. We have the Director General Civil Aviation Authority. Oh, my good friend. I thought Uganda Civil Aviation Authority, together with your staff. Iro. Mweka kadeshe kategeza. Nalo zara sibasubira tukola. Tugambe tuikaza, tugenda tuzikuba. The police. Let me stand here. It is okay. Ngamba afande. Temwagala kuba mulisa. Kuba mulisa amukao. Busoga bulale. Baba ngomalirire otumula. Ba Jinja budondo mbulamuti ngobitire butagaya baba wange jenswa. Of the markets and so on. Era waliwo. But you contact them, we shall see how to support them. Okay, we are supporting you. Buli omu wa milioni mukaaga emirundi 18. Busoga bulale. Tigamugana neba chairperson abebitundu bino. I have been distributing my financial cash. Now I don't know whether I still have some money here. So President Taito Bakarimu, the President wa Uganda nzenchi kungudo. Then now you come to air transport. Mpera nawo twaida ku ntambula baba okufuna international airport ayenga tetuli bulaku neitaka singo twa hectares 10 ku itaka lya UPDF kidatu kola bulungi baba ebuwendano eriyo acres 4 edamusira agriculture tubadikozesa dona wodituwa tusobola kufuna runway eya 3.5 kilometers awonga nulidonda tukano nabageni bobotero okuleta gati bakawgatebe badano direct so tukusaba ettaka erya agriculture otukize tulikozese mugende endala eriyo ekibira ekya Busowoko Rumuli Itanda Mugogo yono eri hectares ezindi nga 10 eyo kibira kya government so kyona bwokituwa baba obo soga yana kani ya international airport obo Ykmuseveni. No.
So that's why we are lucky to get somebody to build an international airport in Chidepo. Kyova obona nti twafuna omukisa ofuna omuntu okuzimba Ekisawe Kyenyonyi mu Kidepo. Then we are trying to build another one in Bwindi, near Bwindi in Kanungu. Era eriyo Ekisawe ekindi ekiri kuzimbibwa mu Bwindi nga okumpi ne Kanungu. So now this one of Jinja is logical. Mperano kino ekyedinda kya Kibalo. Although it's not very far from Kampala. Nankubadde nga tikoba nti kiri wala ino ni Kampala. But because of the heavy activities, it should be there also so that somebody can, because when I come by helicopter, I take 25 minutes to come here. Mperano president akobya ati kino kiri mu Kibalo olwokuba nti emirimo mingi egikozesebwa era president yatuwako ekyokubonera nti wabakozesa enoni wano kimutwalire dakika 25 nga atuuse wano helicopter oba nga akozesa helicopter. If it is a jet plane, it will be much shorter. Tewe dibadire enoni edirumu kamangu chona kai ne dakika dikendera. So it is in order that we build an airport here. So kitufino president yakobya kitufino okubanga tusobola okuzimba Ekisawe bana kutukuba kukalula ke Kisoga baba tusimire. Now if the government is government land belonging to the army, belonging to agriculture, belonging to forest, then it makes the work easy. President yakobya nti itaka weribanga itaka lya government nga lya majje lya ministry ya kulima oba kibira atikaye ekyo kintu kyangu ino. So I want to thank everybody. We are going to move on this one. Ekisawe kino bakitonda mu mwaka 2015 bana baali bakola ebya hydro naye bwe bamaliriza ne kibeera dormant naye tukikozesa mu training abantu bafa ba police wamu ne company eza kinoomu ezibadde zitrainingira wano. Kati government yali ya committee ngegenda kukidabiriza kubanga edabirize bisabiranga ebyaruwa kasaki bati okugwe Kampala ate badde ku kubo bajje Jinja obagende bashitwala obudde ne sente ne bagenda mawanga amalala. Kati mugazi webisawo byaffe tugenda funa batwalisi bano bongeze ku byenfuna by'eggwanga wano tado bilioni 23 za Uganda tugenda kola Quran we Kyenyonyi wezigwa nga zijjo bazigenda tugenda kola private taxi we wamu ne apron news parking bagenda kumala omiguno banga lya myezi 15 nama abaliranye wano muteko business kumbi ne airport bano batwalisa bagenda okujja wano n'okufuluma eggwanga basobola okubagulako crafts fruits za fezi marketing eggwanga lyaffe buli kimu kyonna ate n'ekirala tugenda kunoonya sente endala bilioni eziwera 40 tusobole okuzimba terminal wano n'okugaziwa kubanga ettaka tulinira gavumenti egenda kuwongera ku njeri y'entambula egenda kubeera nti eyanguyako nnyo entambula kuba abantu abandi badde balinnya ennyonyi abagenda Entebbe okulinnya ennyonyi okugenda ebweru bajja kubanga babeera wano mu Jinja wano bajja wano ebifo kati nga fe abava ebifo ebitundu nga Eastern awali wala olina okutambula olugendo olunene okugenda Entebbe ku kisaawe olyoka ofune ennyonyi ekutwala ebweru tujja kufuniranga wano ate kino ejja kuwa nnyo abantu emirimu abantu bana Uganda ejja kuleeta ba tourists oba abalambuzi n'abantu bangi nnyo bajja kubanga bajja mu kitundu kino era His Excellency the President kyakoze akoze ekintu kyamaanyi era tumwebaza. Tujja kuleeta emirimu mingi ng'abavubuka tujja kufuna emirimu mingi komite ya Busoga ejja kufuna ebyenkulaakulana bijja kuba bya maani eno so twenda okumwebaza nti atuwaire etutumu ngaidinda ate nga buli muntu wagidi nti tourism city era tulisigala nga tumaintaining omutindo nenda okubiriza bukubiza Abasoga banaidinda twikirize enkulaakulana aid ate tugisupporting tugitemu amaani bona obwetagisa okukozesa obwerere tukolere bwerere kuba enkulaakulana eno ejja kuyamba abaana mu Eastern Region ezira airport so alternative ngovire Entebbe eba hoima right now it will be Jinja okujja Kenya okuva Idinda is simpler than okujja Nairobi okujja Entebbe kayo je Nairobi
kyobona nti emmotoka nningi no ku luguudo DJ Kenya ayi bwe tuba tuna airport edinda ova wano wagwa Kisumu wagwa Nairobi wagwa Mombasa then going to Entebbe. Actually for Eastern region this is going to be a business hub in Ekisawe airport.